Ekyenjawulo ku lunaku lwa leero size mu mirembe soka kwekubira ndulu bassebo ne banyabo abatulaba ku Expo TV ne Arise Ministries. Omukulu omusumba Roni Kalungi ne Abe bankutte nga tebanyize kigambo ne banteeka mu mmotoka paka wano we mundaba. Nengenzo otuuka munne lugero lwa Buganda lutuukiridde akutwala ekiro omusima bukedde. Ngenzo otuuka ssebo nga matiribona gye bandeese naye era sinnamanya. Bagenda kubanga batunnyonnyola wamu nammwe manyize mu koti yange mwe bantu bange mwe abambeererawo mwe buli kimu. Olunaku lwa leero ndi ne musumba Roni n'abagenyi abalala bagenda kubanga beeyanjula omu ku omu. Tulina ensonga gye tuzze okuba nga twogerako yanjawulo muko era kansabe musumba Roni asooka abaweeka akagambo akabalamusa tugende mu maaso. Kama yebazibwe muri mutya mwenna abanyabo ne bassebo abatwegesa amaaso gammwe mwe bali kutwagala nate tutuuse ne event nene abantu bevumba tugenda kwogera ku crusade egenda okubeera wanevumba musumba ffe tukwaniriza tusaba osooka obuze ku bantu then tugende mu maaso. Mukama yebazibwe basebo ne banyabo n'abatuwuliriza mwenna Mukama bampeere omukisa. Abagenyi abalala bajja kuba beeyanjula mpola mpola naye kasooke tukomaawo. Kyempuliddeko simanyi oba kibadde kituufu oba mpulidde bubi. Musumba njukira nga abaakava ku National Prayer Day. Era mutungedde olukuŋŋaana olulala. Olukuŋŋaana we luli lunene ddala. Banyabo ne bassebo tuba invitinga ku crusade eno gye tuli mu kuteekateeka date tugenda kuba tugibagamba wano. In fact tulinga abakoze press conference olwa olukuŋŋaana luno lwe tuteekateeka era nga twagala okuba invitinga mwenna abali bifo ebyenjawulo gwayagala Kristo ojja otwegatteko tulabe ng'olunaku lubeera so kalafu lubeera kwezesa tuzigenda kubeera so lugenda kuba lunaku 3 kuba okusinziira wano ku posta gye nfunye ndaba okuvanga nga 18 paka nga 2 tugenda kuba mu kusaba busabi paka kuwulira bulungi oba tulinayo n'ekirala ng'ogyeko okusaba. No crusade twagala preaching out ku bantu omanyi mulokole osobola okuba nga walokoka naye n'oyagaliza abalala nabo kino kiwafuna nabo bakifuneko. So twagala okubatwalira Kristo abantu abali mu byalo abantu abali mu nsi etali ya Bwakatonda basobole okwatula nabo babeerenga ffe. So tugenda kubatwalira okwagala kubanga Kristo kwagala twogere nabo era tuba inviting abanyabo ne basseba ababoda abavuzi ba takisi abatambuza emmere abafumba emmere mwena tubayita evumba. Mukama agenda kuba omukisa kunaku ezo ze tubagambye kutandika nga 18 paka nga 2 tubayita nsumba nsaba osooka oyogereko kubanga tuli mu kkanisa eno agitunnyonnyole tuliwa nsumba mukwano gwange mwenna banyabo ne basaba mutambuza obutambi buno butuuke ku buli yenna mu busale ku TikTok. Tulina bakwano baffe aba Dream Channel wa TikTok video zitambulira ddala nnyo nsaba otambuza obutambi buno olwo gubayita fellowship mode olyo muwuliddeko namuwulirako oyo omusajja yes ne kusabira eggwanga yaliko yes tusiimye nnyo ssebo tusaba banyabo ne bassebo butambuza obutambi buno abantu basobole okujja n'okulokoka musumba sookoyogereko maama. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina ddala. Bali musumba Roni. Bampita Anet Sesanga nga ndi musumba w'ekkanisa eno gye bayita Life of Faith Ministries. Wano wanyini we tuli. Ng'esangibwa wano Vumba mu kifo ky'Evumba. Abaana abali balina simanyi bakwatira aka video mbalage kuba kino ekifo njula kusigala wano. Mbakubanga sirino oyo kujensabira mbadde nsigala wano. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nga tufunye omukisa Mukama atuwadde omukisa tugenda kubeera ne crusade ennaku z'omwezi 18 mpaka 2 olwa Sande 21 tugenda kubeera n'omupiira nga tiimu zizizanya nga tiimu ya Life of Faith Ministry ng'ezanya ne tiimu z'endala ngeyo ogwo mupiira gwe gugenda okomekereza crusade ogenda okugalawo crusade yonna. Katono nnyo musumba agambye nti oli mukwano gwe kyekisooka ekyo kitegedde bulungi n'otubulira ku kkanisa eno naye musumba alina kayogedde nga yogera n'agamba nti obanga otutte crusade mu kifo obeera obalaga kyewalaba nawe yagala balabeko ekitegeeza nti olinawo
bagita batya mu luzungu banga theme. Yes, tuyina theme. Nga Mukama yatuwa theme okuva mu Zakariya 3 nga tugamba mu Zakariya 3 egamba nti mukomewo gyendi nange nakomawo gye muli. Amina. Mu luzungu it says, therefore tell the people, this is what the Lord Almighty says. I will turn to you, but also return to me. So Mukama ayagala vumba, amakanisa getoloddewo agevumba, abantu bonna agevumba, kabusiika kwati sivumba yokka, tuyina busiika, tuyina Kalagala, tuyina Kakoni, tuyina Ndeeba, tuyina Gayaza, tuyina Kiwangula, abo bonna Mukama Peter. Kyeninga ategedde simanyi oba kyobadde otegeeza nti crusade eno togambye ng'ekkanisa nti buli kimu mugenda kikola abula omuntu wabanga ali bweru nga muweereza naye akubeegattako mu kyonna kyasobodde mu buweereza oba mu kuweereza oba omanyi oli musumba loni yansomesa nti tetuweereza mu physically kokka abula nsobola okuba nga ndingeeyo nga bweru ne ngamba naye njagala kuyimirirako ne musumba sesanga ne mbaako kyenkolayo ekyo kikkirizibwa oba gwe ogamba nti buli kimu tolina kikuweetaaga buyambi. Sebo weebale nnyo olw'ekibuuzo ekirungi bwe kityo kikkirizibwa kubanga guno omulimu gwe tukola si mulimu gwaffe, mulimu gwa Katonda. Ate tugezaako okulaba nga tutaasa emyoyo. Bayibuli egamba mu Matayo 28 nti mugende mufuule abantu bonna abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana Omutukuvu. Ate mu Luka n'atugamba nti mugende mubuulire abantu nti obwakabaka bwa Katonda bukoze butya butuuse. Kati bwe tuba tuweereza tetwagala tuweereze ffeka n'ali gwera asobola twegattako. Actually na luno olukuŋŋaana lwokka waliwo amakanisa amalala gonna gatwegaseeko. Bw'owulira waliwo Kalagala Pastors Fellowship batwegaseeko, tugenda kukolera wamu, tugenda kuweereza ffenna olunaku ezo ze twogeddeko. Naye n'omuntu yenna ali bweru ng'ayagala twegattako lino ttaka ggimu wandiisiza ensigo ku ttaka bwe liti gwatasobola kujja ku crusade n'ogamba engeri gyesobola kubuulira enjiri leka mpeeyo ekyange ekisobola okusobozesa ababuulizi banjiri ne babuulira enjiri. Kati gwe ali eyo ng'oyagala onoonya opportunity bw'oyagala okusiga nandikwaniriza wano kubanga oli ku ttaka eddungi. So kati buli muntu ayagala okuwagira obuweereza oba okuwagira crusade ayanirizibwa mu bulungi. Wano mbadde ntunula ku posta ninga alabyeko akagambo semina. Semina kano omuntu yandyagadde okategeera kitegeeza ki? Ennaku z'omwezi 19 tugenda kubeera ne semina ey'abasumba nga kawungeezi tugenda kubeera ne crusade naye ku makya okuba ssaawa 3 tugenda kubeera ne semina y'abasumba. Twagala okomyawo omutima gw'omuweereza. Abaweereza baweddemu amaanyi, abaweereza bavumiddwa, abaweereza banyomeddwa, abaweereza babasiza wansi nnyo. Kati ne batuuka ekiseera nga beetamwa kye bayita okuweereza Katonda ne babivaamu abamu ne babivaamu ne bagenda. Naye semina eno egenda tuyamba ffe ng'abasumba okuddamu okwegatta ne twezaamu amaanyi. Semina etagetinza basumba. Etagetinza abasumba. Then crusade yeya the whole body of Christ. Yes. Okay, ekyo nkifunye bulungi. Otugambye wano tuliwo wennyini? Tuli Vumba mu kanisa gye bayita Vumba Life of Faith Ministries International. Omuntu ng'ali kaŋŋambe ng'ali Kampala atuuka atya Vumba? Bw'onooba ng'onoova Kampala ng'ojja Vumba emmotoka ziri abantu wano. Bw'ogenda mu park, mu New Park mweziri, mu Old Park mweziri, bw'ojja wano Wandega mweziri, bw'ojja wano Gaza mweziri ezituuka eno. Bw'oba ng'otwega oyagala express olinnya ezigenda ziroobe. Tugenda simbula wano okugenda wetugenda ku crusade yaffe bagenda kubeera wano wenyini. Crusade eri kumpi wano Chema. So kati omuntu n'wabaabuuza asobola okujja wano namudirectinga awo wenyini bulungi. Kasita otuuka ku kanisa Life of Faith Ministries nga crusade ogituuse. Okay. Kati ekirala mpozi kyenninga atafunye bulungi. Ekifo kino nga kirabika nga kirungi era kinyirira.
naye omuntu yandiyebuuziza nti nga mbadde sikiwulirangako oba wabaddewo crusade ezibaddewo kemabega waliwo maapu tuyina Google Map bw'ogenda ku website banga kiba kyangu ogenda ku website osangawo etegeeza teeka mu buteesi linnya lya kanisa Lumumba ojja kubanga ojja bulungi so kati omuntu odeyo n'ogamba nga sibalaba ate wenkebera wano ku YouTube sirabanga ku nkuŋŋaana zaabwe bagambye nti wandibanga tolaba nkuŋŋaana naye okebera ku Google osootuuka bulungi wano mpozi n'ekirala omuntu ayinza okuddayo n'agamba nti abantu abo nze wemba nga sirabye ku muntu yafunirako kuwonyezebwa mu kifo ekyo nyinza okuba nga nze siriwa mu kifo ekyo kati simanyi oba okiba nga si kuyisa bubi omuntu asobola okuvayoko n'atugambako nti nze mu kifo kino nalabiramu omulokozi oba nalokolebwa oba tusobola okifunako ekyo omusumba mukama waffe yeebazibwe weebale nnyo buno obuweereza weewaawo tebunaba kumala ebbanga ddene emyaka giri mu myaka 4-5 naye ate mu myaka 5 abantu balokose ebbanga ddene musumba twaffe tulinayo amateeka agagwira ku mwezi eno tegenda kugwa kuba engeri gyenywedde olunywera bassebo ne bannyabo ngera bakwatira akavidiyo mujja kulaba bw'otunuulira ku mukono gwange ogwa ddyo mulimu abaweereza ba Mukama abaweereza mu kifo kino bwe bawulidde nti crusade egenda kubeerawo ne bagamba baagala kubeera kitundutundu ku panini kati nga balina obujulizi bwabwe Mukama byabakoledde badde bangi naye nga tetusobola kuleeta buli omu ku panini ba mu kifo kino wano balabira okulokolebwa wano we basooka okulokolera walala ne bigaana ne bagwa beyogerere naye ngenda kwaniriza omukyalo ono mukono gwange ogwa ddyo bamuyita Naalongo amalala tujja gawulira oluvannyuma ajja twegambira leka tumwanirize atubuulire engeri gye yalokokamu engeri gy'amanyi ekkanisa eno engeri gye yatuuka mu kkanisa eno ne Mukama kyamukoledde Yesu yeebazibwe nnyo nansanyusa okulabako wano batugambye nti oli muweereza wa wano munnaaye naye tusaba otubuulireku katono nnyo ku kifo kino kuba ffe twakajja n'abali eyo batulaba bulabi wano tebamanyiiwo bulungi naye asobola otugambako ku kifo kino katono nnyo gwe nga gwe byolabiddewo tandika n'amannya go nnyabo neyongera balamusaako mwenna abatuwuliriza bassebo ne bannyabo nga njogera ku ebyo Mukama Katonda bye yankolera mu kifo kino bampita Naalongo omusumba wange yono Anet Sesanga eryo Naalongo lye batera okumpita naye amatuufu yetusaba eveete najja mu kifo kino nali nkooye nga ebizibu bimpitiriddeko bayibuli nga egamba Matayo 11:28 ti mujje mwenna abakooye n'abazitoowereddwa n'abawa ekiwummulo ekirungi kati emabega kaawo omusumba ono nali namulaba yali emyaka gyali giyiseeko yatuyitako ng'abulira njiri alina abakyala abalala n'antuukako n'ambulira enjiri nali n'ekkanisa gye nsabiramu naye nga sinywedde mu bya Katonda ndi mu byansi naye nga ndi ne mu kanisa bwe yambulira enjiri n'andagirira ekifo kino saakitwala nga kikulu naye nalina amaka wembeera nga agaffe ebizibu bwe byampitirirako nga binsuseeko kubanga nze mu kusooka mu byonna emyaka gye mmaze ku nsi mbonaabonye nnyo mu kubonaabona kuno natandika kubonaabona 2024 okutuusa ne kaakano mbadde sinabafuna mirembe ng'anoonya mirembe ngifunira mu waragi nze nanywangako omwenge nga ngwa ku kkubo nze mu kunywa omwenge okwo ekiseera kimu nabeera nga ntamidde omuntu ng'akola ki ng'asitula ng'atwala wuwe abasajja bangi bankozesezza abasinga balwadde basirimu n'okufa baafa kati nze lumu natuuka ekiseera neneekyawa nga mpulira nga ne Katonda taliiyo nga manyi n'abantu abalungi ku nsi bakola ki baagwayo
kati wenalaba ng'embeera embaddeko entambulirako bwentyo kuva mu 2025 mama wange weyafa 2025 ng'anywa omwenge mpaka kutuusa 2021 najja mu kanisa eno. Olwo wali obeera wa maama wo weyakuviirako? Mama nali mbeera Rwanda ewaffe, kati naye yali sitori mpanvu. Kati nga mbonaabonye ng'amanyi n'okulwala nti sirimu namulwala, nali manyi nti nalwala nga atya n'okwekebeza, naye ng'anoonya omuntu asobola okunyamba kuva mu kizibu kino ky'omwenge simufuna, n'ekizibu ky'amaka ng'omwami tutabuka tulwana nnyo simufuna, n'emirembe ku mutima nga sikoze eki sirina. Nsaba kubuuzaamu katono. Ogambye emirembe wagifunanga mu kunywa? Nali noonya. Wali onoonya mirembe? Nali noonya mirembe mu kunywa mwenge. Anti kyeneebuuza kuba otugambye nti wayisibwanga oyo ate ng'omaze okunywa, ne ŋŋamba kati ate lwaki oba ate okisigalamu? Nali noonya mirembe naye nakizula nti mu kunywa omwenge ng'ebirala byonna temuli mirembe, kubanga ne bwondaba emikono zino 3 nali muyaaye. Ekudda mmanyi ina? Ono 3 nali muyaaye nenjagana nywanga nesigala kwegamba nali naye ekyawa nga sirina buddukiro wonna wenzirukira. Kati ebintu ebyansukako abantu bankozesanga basinga baafa, nange nga manyi nti wengenda okulira nti gundi yafudde ate nga nzijukira nti nabadde mu nyumba y'ekiro nga ngambaho pedde nange ndi mulwadde nga ntya ate jjukira ndi mufumbu n'abaana nina. Kati ekyomwenge nga kyansukirirako nnyo bye bizibu ebyensisinkana n'obwana nga manyi obugalira mu nyumba ne bukola ki ne bumera mu nganaku 3 nagenze kunywa mwenge w'enkuba ng'oluggi balumenye. Ng'abaana ni abafumbira olwo? Nga tewali, kubanga kyatandika dda nga bwana buto bwali bulongo ate nga bulwadde biwanvu. Kati natuuka ekiseera nga ndaba obuddukiro sirina, nga ntandika nga ngenda mu makyaki ne bigaana, kyaki zonna zitambuddemu naye nga sina buddukiro bwe ndabye. Twatuka ekiseera ne tutabuka n'okutabuka ne tugenda mu bakulembeze batuli kumpi, chairman, poliisi, byonna ne bigaana. Ate nange nga siri mwangu n'omwami naye nga twekuba. Kati twatuka ekiseera ne tugenda mu fidda naye neetulemwa. Fidda kitongole ky'abakyala? Neetulemwa. Kati mu kutulemwa nga batusindikawa mu kooti naye netukola ki netugoba. Kati mu kutugoba nga mpulira njagala kwetta. Kati omwami naye nga mpulira sikyamwagala kubanga twali tuli ku kitundu nga kyabusamize nnyo. Ebikolebwawo ng'olumu obigenderamu nga tomanyi. Kati omwami ono nga mpulira njagala kumutta era nasulanga n'ennyundo. Oyagala mukompola? Nasulanga n'ennyundo nga ngamba kasumagira katono mukupe ku mutwe. Nga mpulira namukoowa, nga mpulira emirembe gyambula, nga noonya wenzukira siraba. Ngezaako n'okwetta ne bigaana, n'olumu nali ngenza okwetta ne banzijjayo kyali kidiba kya byennyanja. Ne bigaana nga noonya gye nzirukira, obutwa nengezaako buli kimu ne kikola ki ne kigaana, ate ne Katonda nga mmanyi nti taliiyo. Kati mu kunywa omwenge okwo kungi, ate n'ebizibu nga bineetoolodde, ne famire yange nenkyawiramu, n'emikwano ne ginkyawa, nensigala nga nyimiridde bwomu. Kati wenasigala nga nyimiridde bwomu n'amaka nemba ng'akola ki nga mpulira sikyasobola. Naye eddoboozi ne lijja nga lingamba ojjukira omukyalo oli yakubulira enjiri. Ne ngamba nzijjukira ne ndula bulungi ne nzija ku kyaki eno. Kati wenagenda kutuuka ku kyaki eno nga nkooye nga mpulira ebintu bintamye n'ensi ngikooye nange neekooye. Nagenda okutuuka ne ntula bulungi mu katebe nga babulira njiri. Nasangawo omusomesa waffe bamuyita Sesanga. Yali abulira ku njiri eri mu Mako 11 ng'agamba nti omusajja wagoba omukyala we n'awasa omulala bayenze, ate n'omukyala wanoba mu makaage ne bamuwasa bakoze atya abayenze. Kati ng'agezako kutuyigiriza obutukuvu n'obutuukirivu ng'agamba obufumbo butalimu empeta butalimu Yesu obwo bwenzi. Kati nange nengamba ekituufu kirabika ndi mu bwenzi. Kati omwami ono tugenda kwawukanira ddala bano bajja kunyambako. Kati mu butukuvu n'obutuukirivu naye nga saagala biwulira ebyo by'obutukuvu n'obutuukirivu. Olindeko kya mwami kiggwe kye kikkoledde? Nga mpulira ekyo bwenzi ndi mu bwenzi twawukane. Agamba bano balinza okunyamba. Kati olala nakomawo, mu kukomawo nasanga omusumba waffe ono ng'ayigiriza ku njiri yali ku Matayo 6:14 egamba ku kusonyiwa.
kiwe mutasonyiwa namwe temulisonyiyiwa wino kutambula mutukuvu n'obutuukirivu yagala atakwagala neŋŋamba nedda nempanika omukono neŋŋamba musumba sooka osimba akati awo nze sijja kwagala omuntu ankoze obubi kubanga nze kye nali manya amazima wawandika omukono wakati mu service nawandika omukono wakati mu service ku kigambo kyagamba nti yagala oyo omuntu atakwagala neŋŋamba musumba sooka oyimiriza neŋŋamba nedda musumba tosobola kwagala omuntu ng'akuli bubi omuntu ng'akumazeko emirembe n'agamba kiki kyakutuukako ne bwa musumba nze ebyange byasuka tojja nabisobola kituufu nawera nga tajja bisobola nga ndaba nziruse ensi yonna sirina kyendabye sifunye kuyambibwa era nze neewuunya omukyalo no Mukama amwongera omukisa kubanga mweyitira maama ate muyita omusumba wange ate muyita naseponsa wange kubanga nkoledde bingi kati ku njira eyo we namala neŋŋamba nedda n'agamba kiki kyakutuukako naaba nga nsembeza ne Mukama musumba ebyaffe bituuse wala byatuuka ne mufidda bisuseeyo n'agamba waliyo Yesu neŋŋamba Yesu atanyambye kuva we mbonabo oyo Yesu ki n'agamba kakana kati we nagenda okulaba nga tandise ogamba kwagala atakwagala biki antwale ebinyiiza ebyo nga sagala biwulira kubanga nze nali manyi mu bulamu bw'ensi eno nti omuntu waaba akuloze olina okufuna omulogo asinga kuwe nawe omuloge kati nga manyi nti okwo kwe kusonyiwa bwe mba nkukoze obubi kusinga kuwankola awo oba onsonyi kati we nalaba nga enjira gitutewala nga ndaba Yesu tabisobola nga ndaba n'ebintu nefidda yabiremereddwa obuddukiro bwange bwonna bwali mu bantu mu bakulembeze naye nga bigaanye ekanisa ekifuna kyegobamu wano nayegobawo nga ngamba bali tebategeera ebyange binene tebajja bisobola bibasuseeko kati neŋŋenda neneegoba kati we natuuka ewaka amaka nawulira nalabanga ebintu bisula nga bitambula abantu kyokka ngaomwami fidda yali mufulumiza nze nga ndi mu nyumba n'abaana kati we tuba tufumbye emmere nga tuli mu kulya n'abaana wamu ogenda kulaba ng'omuntu ayiseewo mu nyumba ogenda kulaba nga mwegaliddemu oba nga twagaddewo bulungi ogenda kulaba ng'omuntu ayitawo nangamba naye tutudde wano omuntu ono omulala avuddewa kyokka obwana butudde kulya mmere n'okusumagira busumagira nze ntunula ogenda kulaba ng'ogusota ogunene gugwo oguza ogumyufu okwata omugo okuguta nga togulaba ennyumba netandika okuntiisa nga mpulira ebintu nga bigamba ffe tuli bikifaaru fa mu kifo kino tukugoba ogenda kufa biki nempula ngaennyumba entamye nadduka misinde ennyumba nenjivaamu ennyumba yali ya musajja twali tuzimbye babiri kati ennyumba nenjivaamu kugivaamu omwami ye nagiyingira kati ye nasigaza abaana nze nemala nengenda ku sheeru y'amafuta awo obusiika we nakoleranga kati newagenda okuyita akaseera negenda okulaba omusumba wange onaakomyewo ngagamba bambi sonyiwa nengamba kakatabizeemu nze ebyokusonyiwa sibyagala nesagala nabiwulira nagamba banange waliwo Yesu agenda kuyamba komawo sonyiwa omwami komawo jangu mu maka neŋŋamba ekyo kyagaana nze sikyagalira ddala kati weyagamba kale nagamba leeta emikono tusabe ne bansabira we bamala okusaba ne bagenda wagenda okuyita ekiseera nga ntandise okulota ebirooto ebitiisa nga ndaba emisota girumbye biki byali biwanvu kati neŋŋamba wano sijja kusobolawo omwami ng'ajjawo batokomyewo mu maka ngenda kuyira asidi yakukima ku sheeru kagamba ngenda kuyira asidi oba tokomyewo sijja kufiirwa gwe nkujje wala gwe kujje mu myala onywe omwenge biki byali biwanvu byange n'omwami mwami yagumikiriza bambi kati we namala nenkola ki neŋŋamba omugezi wanaavaawo nenziruka mpereerwe kati neyongerayo kati wenatuuka empereerwe eddoboozi nagenda okulanga ewe nali maze wiiki neriŋŋamba ddayo mu makaago oba nga tozeeyo tugenda kufa naye wali otambula ng'olina ekifo wosula oba nga wadda ku nali sinawe obujulizi bwange buwanvu kugamba bumu mbutematejasitala tukutuuka woyingirira wano kakati wenamala nekola ki eddoboozi kunkomyeyo nenkumawe waka naye nakomonga ngamba ku luno ngenda mumaliriza bwe mba mbadde muloga nga ali eri ngenda mutta buli ddagala ng'ali wano
Sasa ne muddogo wakwatangamu. Natambula mu basawo. Bagala kujjawo kizibu kino ekyomusajja. Nze nali n'ebizibu bingi ndowooza naye nga seetegeera. Mu ntalo zo ze twabeerangamu nali noonya n'oluzaalo nga lwagaana naye nga banaani naye naye nga bantu bagamba abaana bakuze bazeeko biki nga nokyasobola nga sikyasobola ate nga mpulira omwana mwagala kumuuzako olw'ebigambo byempulira naye nga omwami tetuli bulungi kati we namala mu kukomawo ne ngamba kulunga ngenda kutta bulungi nga nkulina kati nina lye nali nasimba mu lujja ne ndijayo ne ndireeta ne nditeeka wasula wateeka omutwe ku kiro nga talikola bulungi mu lujja nolireeta ku buliri wennyini nga wali tobusulamu obuliri obwo nga tubusulamu babiri naye nze nga nteeka ku mutwe gwe wasula kati we namala eddogo lino nga nditaddeko natandika okulota ebirooto by'entiisa obigambo nga ndaba ekisajja kiva muli nga kigamba ogenda kufa biki kati we wagenda okuyita ennaku omukyalo ono nali mumanyi kuva edda nali mumanyi kuva edda kakati we yamala najja natubuuzaako nagamba nalongo wakomawo nengamba nakomawo naye bizibu nangamba ajja ku kanisa yaffe tulinayo lankyawo olwaleero yali yalokoka dda yali yalokoka dda nange nali nalokoka naye nga sifuna kifo kituufu kati we namala nenkolaki nenzijja nasooka kugaana eddoboozi neringamba wotagenda ogenda kufa genda oba oganye ofudde awo nenzija misinde nenziruka kubanga nali nakomawo nenzija kati mulankyawo eyo musumba yayimirira yayogera ekigambo kyankona ku mutima we kyankona eddoboozi neriŋŋamba bwe yali amaze okuwulira enjiri nagamba kakati alina obujulizi jangu obujulizi nendemera mu katebe negenda okulanga akatebe kenyeenya kansitula kangoba nga mpulira eddoboozi ligamba genda obuwe oba tobuwadde ojja kufa nengamba sijja kufa nenkanyweza nga ebigere nesimbye wansi nagenda kulanga akatebe kasituse kagenda kunkasuka mu bbanga nemala nenvaayo namala okuvaayo nenzija nenyimirira mu maaso negamba abooluganda mukama yebazibwe nti amiina nze mbadde nganya okujja naye nebaza mukama ekigambo kye bawaddeyo kibadde kyange nenzira mu katebe nentuula eddoboozi neriŋŋamba kati nga obuwadde genda eddogo lye watadde mu nyumba olisuula neŋŋamba musaaga sijja lisuula omwami nina omumaliriza olina kumaliriza musajja kyokka ntambudde mu masaba agawera nga mpulira eddogo terinaba kunkolera lirina okukola naafa oba nagwa eddalu oba si kyekyo nze mwetuggire kubanga nalaba n'ekyenyundo luli tekinkoledde kati we namala nagenda okumayo waka nakatuuka eddoboozi nerinemerako nagenda okubikwata nga mbifulumya nembisuula mu kubisuula nga nakayingira nawulira nga maloboozi waggulu ya siiringi ng'abantu basinza bayimba nange nagenda okuwulira nga ngendeddemu nentandika kati n'okusaba nekujja kati mu kutuuka mu kifo kino nentandika nenemerako kubanga nawulira eddoboozi lyogera nange ate nga mpulira abasumba boogera ebinkwatako ate nebitandise okunzizamu amaanyi nenkolaki nenkomawo mu kifo kino nentula nenterera kati wenamala nga ngamba mukama kakati ngawo ompadde kisa nenkomawo kakati omwami mutaveewo sijja kubeera naye ate kyokubiri bwali bungi nnyo obukyayi bwali bungi kubanga waliko lumu wetwalwana nankuba bubi nentambula ku mibu nga sikyatambula bannaye kati obukyayi bwali bungi nga ngamba mukama mutaveewo kati mukama nga ndaba talina kyamega nga ngamba ate nekirala mukama njagala omwana batu banjogeredde nnyo omwana we yagenda mu myaka emeka 7 sinayadde gwenzizaako biki mukama ng'asirika ngamba mukama gwadde emyezi egi andi kula abalokole bagamba bakolera mukama gwadde emyezi egi omuweredde dirayini kati we natula mu kifo nagenda mu maaso nga mpula ekigambo kyawano engeri gye bakiyigirizaamu kigenda kinyingiramu olinda n'emyezi gy'ebiri nga weninda ebiri giri kati musumba ono ng'amala ng'avayo ng'agamba waliyo omuntu atudde wano mukama omutadde n'okubunkenke omugamba mukama nengamba kakati ono yandabiddewo nengamba naye musumba ono ng'ampulira sibitegeera naye ng'olaba kyendowooza kyonna ayimirawo katuti nakolaki nakyogera kati nali n'ekirwadde kye nali nina mu nnaku ezo nali n'ekirwadde nga munya bubi nali n'ekirwadde nga
ng'ampunya bubi naye we namala okutereera mu layini nti nteredde nga nvudde mu biri by'ensi we nakifuna nafuna ekirwadde nga mpunya bubi nfulumya amazzi amakyafu nga mpunya bubi ndowooza obanga ekinyanja ekivundu omusujja bayita bakafaya kasita amuteredde eri yagamba kati oteredde katukukube eno katukunyweze kati we namala nekola ki ngamba wano tebamanyi kyendiko naye nga naye Katonda mu kifo ky'okumponya tebiri mu kweyongera nga mpulira sibitegeera kakati musumba nga ayimirira nga gamba olwo omuntu ine ekirwadde ano kikulemeddeko naye genda usome mu gundi mu Bakolinso 2:12 olunyiri lwa 7 yali Pawulo yali neggwa eggwa lino ng'akabira Mukama mu kusaba n'okusiiba nti Mukama nyamba omponye Mukama n'amugamba ekisa kyange kikole kikumbale nga ngabona linga ndaba linga sula wange linga li mutima gwange nga ngoma nga nsirika nengamba nayo na ebintu byayigiriza byonna biri kunze nengamba kanterere kati we natereera wagenda okuyita ekiseera tekyali kinene nnyo kaawo naye nga jano nga tusabisa ng'oluma asabira n'abatu n'emizimu ne gibavaako nga ndaba ndi mu kifo kituufu omusumba ono Mukama alina omukozesa wagenda okuyita ekiseera wano wayimira ng'asabisa ng'agamba kwata wakuluma uvaako gw'okwata wano waliko aliwadde ekirwadde bwe kiti naye nga nkwatawo naye nga neekufa sagala bato bandabi wagenda okuyita ebbanga amazima genyina ekirwadde kyawona kati nebbanga lyagenda okuyita nali noonya oluzaalo bannange abantu bategeera amazima nti mu busamize teri buddukiro mu bulogo teri buddukiro mu banabbi babulimba teri buddukiro naye oba ng'oze eri Yesu akola atya akuyamba waliko ekyawandiikibwa kiri mu by'Abaleevi 19:31 nga kigamba nti temukyukiranga abo abasamira emizimu newankubadde abalogo okuboonoona nze Mukama wammwe natambula mu basamizi abaluganda mwena abampula nga bali eyo ng'okooye omusamizi oyo gwogendako alya bibyo naye tojja kufuna buyambi omusamize ye akola kimu kukuwamba bwongo n'okuteeka mu ndagaano za sitaani n'akusibira omwo naye notamanya nti akoze eki n'amagenda go bagatwaliddemu nze abasamize bankola bingi baalya sente zange naye sina buyambi bwe nafuna yadde n'akamu kati obuyambi wonna mbufunye nga ndi mu Yesu mu kifo kino kya Life of Faith wemponedde endwadde n'oluzalo lwe nali noonya wendufuna omwami yatereera tuli bumu amazima genyine nali simanyi nti nsobola koma maka nenterera n'omwami ne tubeera ffenna kata kyayagala kumutta kati enjiri ya musumba ono yatuuka ekiseera nenyingira netegeera okwagala kutuufu netegeera okusonyiwa kati wenagezaako nembikola ngagamba kabiri omwoyo mutukuvu wenagezaako nembikola nga kabiri omwoyo mutukuvu nagenda okulanga omwami tandisa omwagala newaba nga aze talina kyaleese nga mpulira mwagadde ku mutima ne tubeerawo kati twatereera tuli balokole ndi mubulizi wa njiri Mukama Katonda nkozemu bingi ate bingi ku lw'obudde kugamba butono naye bujulizi bungi nnyo mu byenfunidde mu kifo kino ate sinze nzeka n'abalala bangi gye bali Mukama Katonda bampeera obujulizi obw'amaanyi obuwulidde nja kusaba ne madamu alina yatuwa ku bujulizi bwe katono nnyo olw'obudde ab'oluganda Mukama yeebazibwe nange nebaza Mukama olw'okumpa omwaganyi olunaku lwaleero okuwa obujulizi nsanyuse nnyo olunaku lwalwaleero amannya gange nze Birungi Esther nina abaana 10 abalenzi 7 abawala 3 lw'ekisa kya Katonda haleluya nawe olina alongo maama simulimu balongo buli omu namuzaala omwomu amina ddala nange nziza okuweera Mukama obujulizi nze najja mu kifo kino nga ntabuddwa nga nze nabinsobedde kubanga natuuka ekiseera nalina omwami n'atuuka n'afa kati akaseera ako nalina abaana 9 kati bw'amala okufa entalo za famire ne zigolokoka tojja kubeera mu nnyumba muno ojja kubeeramu kugamba byali biwanvu nentuka ekiseera nenfuna ne stroke nemwa ne gukyuka ne gudda saidi eriiso ne likanuka kwegamba nga ebizibu bingi naye Mukama olw'ekisa kye najja n'amponya
kuba natuuka ekiseera nga eddagala nayo terikyakola neneekyawa nentuka nga sikyayogera nkozesa sayini naye mukama namponya olw'ekisa kye kati wakati awo nenzija nkola akavuyo maze okuwona nengenda nfuna olubuto kama yeebazibwe nefuna booyi alina ebirooto alina okwolesebwa byali biwanvu okukakana nga omuweereza wa mukama nfunye olubuto kakati nentandika okwesibira mu nnyumba siina gyenkuŋŋanira kati ebiseera byali bya covid nga amaliriza naye nga nze mpulira covid kati mwagala akomewo beere ewaka tusobole okubeera ewaka tebagula amakanisa kati ngenda okulya bagudde amakanisa sikyalina gyensobola kulaga neŋŋamba mukama nkoze ntya lubuto lwo lugula lugenda mu maaso kati boya ŋŋamba ekola bibiri tugende mu maaso kakati ate bw'omala okugwa mu nsobi ng'omwoyo omutukuvu atandika okulumiriza neneegomba okufa nga sifa neŋŋamba mukama abaana ba Isirayiri bwe bakunyiza wayasamya ettaka n'endirumbira kati nze ku bino byenkoze lwaki toyasamya ettaka waagiri okubeera mu kuswala waagiri yasamya ettaka nfe kama yeebazibwe naye mukama teyanzita nanemezaawo kakati nentuka ekiseera nga nsabira ku radio ya Pastor Tom wali okuŋŋanirawo ebiseera ebyo nalina ekanisa mwe nali nkuŋŋanira gye nakolera akavuyo nga sikyasobola kuddayo kakati nentandika okubeera nga nkuŋŋaanira mu nnyumba yange nabyo nempulira nga bintami neetaaga nange okubeera ne bannange kyokka ate eno nina olubuto kakati neŋŋamba kati lumu ali basaba lwali lwakubiri kati omuweereza yali atwala puroguramu mu kusabisa nga mami Justin amaze okusomesa n'agamba nti nkulaba oli awo wali muweereza wa mukama nga oli muyimbi naye kakati wafuna olubuto kakati tomanyina gyodda naye katonda alina second chance nengane kati nga ndagawa bonna abantu bakuno bamanyi kati nze nzirewa mukama nkolerayo ekintu kimu bakaye ekkanisa ne bakanaba kakanisa nga kali eyo naye nga teri amanyi wakiri ng'onkwesa eyo ne mukama teyali mubi kati waliwo omukyala yali ayitawo nali mumanyi emubuze enaku zino okuŋŋaanirawa nandagirira gye yakuŋŋaanira neŋŋamba kati bwe agenda okundagira nga ndaba yebale kati wali amanyi neŋŋamba nange kaŋŋende eyo ndabe bwe banaba basomesa ebintu nga bya mwoyo nze ndi kavuyo naye ate njagala bya mwoyo neŋŋamba bwe banaba basomesa nga bya mwoyo nange ŋŋende embeera eyo kati bwe natuuka mu kifo kino nenzija kuba yandagirira nenzija nentuuka mu kifo kino nensanga omuweereza wa mukama kakati nasanga bamaliriza neŋŋamba ne bagaba balinawo okusulawo ekiro neŋŋanja kudda naye nga nze tageti yange njagala mpulire engeri gye babisomesaamu obanga ddala basomesa obutukuvu n'obutuukirivu nze naate sibuliimu akaseera ako naye bwenjagala oyagala kuwulira babusomesa wadde bwe si bwolimu si bwendimu naye njagala ekkanisa epulira amazima kati ngenda okwetegereza nga ekyamazima mpulira babuulira enjiri ya butukuvu na butuukirivu kati nze nga neefunira akatebe kange nze nzituula mu nsonda ewasemba ngenzeera eri mu kirasya nga ngamaze wano sijja kuweereza wano mu kifo kino naye ngenda kuwulira enjiri eno naye nga buli enjiri yonna gye babuulira mpulira ddala nze kizibu neŋŋamba mukama nze ngenda kona kati nga mpulira ddala mukama yalabika yanneerabira yansuulawo okusinziira bwenfaanana amazima nali ngamanyi maliriza ngudde mu kavuyo kati ng'omwami aŋŋamba nti waakiri olubuto lugjeemu ate nga mpulira nakyo saagala kukola kwongera kibi ku kibi kati naŋŋamba bw'oba oganya okujja mu luto tugende mu maaso neŋŋamba ate sisobola neŋŋamba Pawulo agamba tukole ekibi ekisa kyeyongere kakati neŋŋamba asigenda kudda mu kibi neŋŋamba yadde nina olubuto kati naŋŋamba kati ebyange naye gwomanyi kati jjukire waka ninawo abaana nga bwenkubulidde nina abaana olwo nina 9 bonna babadde bandaba ndi muweereza kati balaba oluto luzimba sina kyakubannyonnyola nekyawa kati mu kaseera kati nali nina brother wange nga yafiirwa mukyala we n'amulekera omwana wa myezi 3 naye ne bamunnyongerako kati nina olubuto nina omwana omuto kakati najja wano ng'era muyina ewaka wali obeerawo weka n'abaana anti weka n'abaana n'abaana kati siina kyennyonnyola baana nti ate nafuna olubuto mu ngeri eno oba eri nze nanzijudde ekiswalo kati bwe najja mu kifo kino netutambuza kati omuweereza oyo yali yandagirira ekifo kino n'atandika okugamba amanyi okuyimba naye nga saagala akyogera amanyi okuyimba kati otandika otoyimba yimbe kuki
mukama nkoledde ebirungi oyimbe kuki nasumululwa mu bwenzi ate nga ndi lubuto kakati ngamba kati ngenda kuyimba kuki kati ngaakiremerako kati olunaku lumu neŋŋamba nja kugenda akale mbayigirize kuba ekanisa yali etandika nga wamanyi ekanisa ezitandika nja kubeera nga mbayigirizeeko byemmanyi ebitonotono tutambulirawo naye nze sijja kuweereza kati ne batuuka olunaku lumu ne bagamba ani amanyi okusoma bayibuli neŋa nze nsome bayibuli wano ntandika okubeera nga nninga omuweereza wano nti nedda neŋamba sijja gisa bona ne babeetololamu nga buli omu alaga tamanyi kusoma Luganda nensirikirawo entudde nagenda owulira omwoyo mutukuvu anumiza ngamba gezaako olabe oba onoosobola okusoma bwe nasoma nga baddala bawulira ddala Oluganda nze ndumanyi oddusoma neŋamba nfudde nkoze nti okuva mu kintu kino akati esaala nekituuka newabeerawo meeting eyatuula y'abayimbi ne batugamba tusooke tutuule omwoyo mutukuvu yali aluŋŋamiza mami abayimbi basooke batuule tewali buzibu naye ngaate nagaa naye musigale nga mukuŋŋaana mujje mukabirire mukama paka omwoyo mutukuvu kyanaatugamba nange wamma nensigala nga nzija naye nga ŋŋamba mumpa tutuula tutuule wano si wammwe olina okuddayo ne gyenzira sirabayo naye njagala ntuule butuuzi baliise siagala kuweereza kati olwanaku lumu mami ng'agamba nga batuuza meeting balonde omukulembeze w'abayimbi abaana bonna basonga ku nze nenga tekisoboka nga ntandika nti okulembera abayimbi olwokyali muzito nina olubuto lwange ate teryalulaba nga luli myezi ng'etaano naye nga terulabika n'ebisiibo mbisiiba nga terulabika kaakati bwe balonda neŋŋaanira ddala ne wabeerawo omulala gwe balonda tugenda maaso n'okusiiba bwe tukabirira mukama ogwe balonda yagira nga nsinkana nga ŋŋamba nze mukama ŋŋambye nzireyo mu kkanisa gye nava neŋŋamba ono ate aleesa akavuyo kakati bwe twaddamu okutuula nga abaana bagamba sisita atukulembere nempulira nga kinzitoyeeko kati paka yenagamba mami nemugamba mami nsaba kumpa ku kansolingi kati ng'ajjukira bw'ajja ku sande tewaba buddi nemugamba ndoza nonkansongingire ku ssimu njagala mubulire kikyendi oyagala kati kumweyabiza ate sikanisa sikyayagala givaamu kati naŋŋamba kale nemukubira lumu essimu nemunyonyola kikyendi kati bwe namunyonyola kikyendi kuba bamaze okunteeka ku bukulembeze bwa worship team ate nze ndi olubuto kati bano abaana ngenda babulira ki baana bato kati obabulire ki nga ate oli lubuto kati naŋŋamba osobola okyogerako mu kibiina kuba bw'oba omaze okyogerako kibeera kyangu nti omuntu omulani bwanajja nga akyebuuza bajja kumunyonyola neŋŋamba nsobola okyogerako kati nga nte ndaba olwosikyalina bwe mbivaamu kuba nali manyi bwe mubuulire kyagenda kuŋŋamba weetuulire omanyi agenda mubaweereza oddeeri nzireyo neetuulire wamugamba yakunyweza bunyweza yanyweza bunyweza neŋŋamba kakati naye nga mpula tebikwatagana kati lunaku lumu nenzija nenkyogerako mukama nampa ekisa nenkyogerako kiki kyenali neneeyiwa ddata nentuuka ekiseera omaze okuyiwa ddata naye nga mumutima gwange mpulira nkyayisalira omusango neŋŋana naye sisaanidde tonnawewuka muli olunaku lumu ne babuulira enjiri nti katonda alina second chance katonda akyasobolera ddala okukusaasira nakusonyiyira ddala ebibi byo nenga nkitegeeza nange asobola okunsaasira nansonyiyira ddala nempulira nga enjiri enkutteko kati nagandirwa kuba nti gwe tokkiriza ekyamazima tomulina kukkiriza naye katonda asobolera ddala okusonyiwa nakusaasira neddamu notandika olugendo lw'obulokozi nange nentandika okabira mukama mugamba mukama ntandikaako mukama nsaasira mukama nga bwali omulamu ajjudde ekisa n'okusaasira kati nze bwe najjira mu kifo kino okumanya nali neekyawa nga buli kintu ate bw'obaako ekikolimo buli kintu kyonna kitabuka nalina engoye badduya twali mu biseera bya covid ngaengoye tetukyazambala engoye ne zigula ati ngaengoye zinkoma ku bigere engoye ziwanvuwa zinaanuuka sikawulidde bulungi engoye zakula engoye ne zitandika okukula engoye zikula zitya kakati nga nange zikula bw'obaako ekivuba ebintu bitabuka engoye zaali zikutuuka zitandika okuba jjukira nina olubuto naye engoye zinkuzeeko zigazi
Bado olubuto tokyajja namu engoye zikufunzeeko wekyawa nebibeera nga ebintu bitegeera kakati nentuuka ekiseera nga mala nageyambalira kati oluusi nyambala obuleega bwonna buyiseemu eno nga ngama kyebaita okwesuulako obwesuuzi nze kaŋŋende kati lunaku lumu mama wange tuba tujja naye ngolo naye amaze okubeninga kino ekifaanana naawe ng'osusizza wakiri oyambalirako akakooti nenga atayagala kuntunulako azibirire kaganga nekyawa azibirire tatunula kati lumu olunaku lumu kati mami nampa akasente naŋŋamba genda oguleyo ku ngoye olubuto luguliremu ye yali tamanyi nti olubuto lukuze kati bwe nagenda okugula engoye era nagula ziri enkulu ezizisa manzirinnyamu bulinnya simanyi nakyenjagala naye kati nga mutima gwange nenya neŋŋaba n'abantu nze owakavuyo ate nze ndi olubuto nabo ne batuukayo okubeyambwa nakwatibwako nga nali manyi nti balina okubeerawo nga bansalira musango omuntu omukulu amagezi temuli gawula ate gwe wafiirwa omusajja ate gwe ofunye olubuto kugamba okusa senta y'ebizibu oli mu sitensoni otudde kakati nendaba nga ate basobola n'okukola ekintu ng'ekyo nga n'oli yaluvunyisa tafa nayo oba oli mulwadde oba oli ki tebimukwatako mbadde manyi wamugoba ati olwo namugoba naye tilisinga oga nti oba ayinza oga nti wakirigendako mu ddwaliro nga tebimukwatako neŋŋaa kati nga we bitamukwatako naye kambeeraawo tebinkwatako genda mu maaso kati bwe banalaba nga neŋŋaa basobola n'okukola ne ku kino naye nempulira nga nfunye abazadde amaanyi ne ganziramu ntyo nembeera n'olubuto lwange ekiseera ne kituuka nenduzaala nensigala ng'ate nno bwempeereza nalwo nensigala nga wendi mu kifo kino mwana nimuzaala omwana kati gyali mwana akuze ta Jeremaya mwana mukulu nensigala nga mpeereza naye kakati ng'olwo ate nafuna ekintu ekirala kya butasonyiwa kati enjiri gy'okusonyiwanga naye bagibulya tenkolamu muliri nenga omusajja yanfunisa olubuto ate yalaba nina n'abaana bangi aye n'amaliriza nansa ng'alina ebyawandiikibwa ssebo omusajja ebikola bitya ebyedifendinga kakati ng'agamba nti ye mukama bw'abanga yamulaganze kitegeeza katonda kyagase tewali akyawula bali abalala bonna bonna kati gwe bwoba weteke ebigere by'omusajja ate nga muweereza alina okulwanda kati awo netaliko okulabira ddala nabbi omukadde kati lumunene waliwo ekyandikwa kiri mu kubikkulirwa nga kigamba nti guno omuzimu gwa Jezeberi mbu guyingidde ne mu kkanisa ne guwabisa n'abatukuvu nanga baali boogera ku kkanisa ezo nga bukyomuwa afuna ekikikuba baali teboogera ku ffe baali boogera ku kkanisa ezo ezaaliwo mu biseera ebyo kati ebyo nembeera nga nabivaako nentuuka bwe nazaala omwana nemukubya nemugala nazadde omwana omulenzi nagamba ate kati omwana onoomuzaala omu akomyewo ssebo kikyategeeza nti onaamuzaala omu omwana ajja kwebowa yeetaaga kuzaalirako alina banne bano abalala omwenda era nange kyenamugala nemugaba omwana alina banne abaana abobuwala bangi bakoze ensobi eyo addayo bafunaye kati omwana nga abonebone nange bamuzaala bwomu nemugamba ekyomukisa omulungi banne abalina ate nabo tebalina taata kati bwe batolirodde kubeera taata wali buzibu Yesu wali kakati netutambula netutambula nga tebimukwatako kati bwagezako okubanga akujjukiza akubulira birooto yaloose nga nze nengattozi kitegeeza ndimu amagenda ge ajuka katonda yabaawula dda kyokka nze ebirooto byendoota birala nze ndoota nga ali ku kinnya kya ttooyi enyookera wali ate yaloota magenda ge gali mu nsi kati neŋŋamba ono mukolere kino ensirika nga kusimu kati nga bw'ayogera neyeyogeza n'amaliriza n'asirika naganga tonziramu ndoota birala neŋŋa asijja gatta mboozi noono n'amaliriza n'ava ku simu naga gwe mukama akulaga kikonze tewali olugendo ne lutambula bwe lutyo nemaliriza nga yatuuka ekiseera naawe munaye naye wakituufu naye abasunga ne bakusumba ne bakubulira ekituufu ekyamazima okuba kugwa twagwa naye nze nayimuka nemugana naye naawe bwagwa ogambye yalina muweereza era yali akyali muweereza
ng'akyali mubuweereza naye kanisa yamaliriza ekubiddwa n'ebaawo kati ngenda okujja nga musumba kati agenda okwetolola nga emboozi ze nga zirimu n'empeta 2 ayagala yakusatu kakati olugendo ne lutambula bwe lutyo naye nze nebaza mukama olw'ekisa kya katonda yanyweza naddiramu okunywerera wano n'okusonyiwa n'ensonyiwa kuba naye nali namuteeka ku lisi y'abenkyawa bazadde bange nga nabakyawa naddala taata wange olwo nnonyeeyo teyampeerera biki naye ng'ate ebirala byankoledde sibira naye bwe babuulira enjiri wane nti kyawa sitaani kubanga sitaani yenna nnyini kavuyo konna mu kifo ky'okukyawa abantu netunira nentandika okwekolamu omulimu neŋŋamba kitegeeza sitaani ye yayingira mu bazadde bange ne batampeerera kati nga nze ebibi ate byenkola sibiraba ndaba byabalala nenkyawa neyafa kubanga yaye yali mwenzi nnyo nakola byeyakola byeyankolanga byonna kati nga mbino nayo neŋŋamba abantu bonna nentuuka ekiseera nentegeera nze kizibu bino byonna n'omusajja waba yanfunyisa olubuto sitaani yali agezaako okulabika nti avuunika amagenda gange oyo naye nemusonyiwa nenfuna emirembe taata wange mwagala era tuli bumu naye nebaza mukama ekifo kino tekinkoze bubi bambi bafaayo niwemera nga nina byempitamu bafaayo bankoze bulungi babadde bataata bamaama buli ekinkwatako kubanga efamire nnene kati natuuka ekiseera nga ne bizinesi nezisaanawo kubanga famire nga nnene tosobola giwanirira wekka ne bagezaako ne bankwatamu naye ngenda mumaliriza nga byonna biganye ne batuuka ekiseera ne baŋŋamba tukolera ekirimaga ebya bizinesi mubireke kubanga era ne bwe munankwatamu era nja kumaliriza nga ngisudde naye nebaza mukama atukoze bulungi wetuli tuli balamu bulungi nebaza mukama olw'abasimba bange bankozeemu omulimu ate ne banteekamu obwesiga si kyangu okusanga omuntu ng'ali mu kavuyo akafaanana bwe katyo ate ng'ebigambo amaloboozi gajja mangi nosembezebwa naye nensembezebwa atuuka ekiseera famire egolokose eyagala okungoba mu nnyumba ate kati mmaze okufuna olubuto nzadde naye nga basigala bayimiridde ne bansabira ne tusaba nebaza katonda mukama n'akola ebyekisa nangattako abantu ab'enjawulo nga nze nsirika busirisi naye nga abantu b'okukitundu nga ne balwana naye nga ffe tuli ku maviivi mukama n'alwana kubanga nakkiriza ekibi kyange ate nenzikiriza okwenenya mu maaso ga mukama obutakiddamu mukama n'akola ebyekisa n'abeera ku sayidi yange nanwanira olutalo nga nze sirwanye mukama bampeera omukisa watiddwako olw'obujulizi obwo simanyi ali eyo nga naye bukutteko commenting ngamu nti amen manye nti siri bwomu akanyumidde kunyiigira yafa akoze engoli yagamba nti mama wange yafa kyangenda kola P7 sanga lwekoti gyebalopa abafuna ndi mulopi naye nga obwemu ku bujulizi obuli mu kifo kino mubwewuliridde mubeerabidde sigamba nti tubanyumiriza bunyumiriza nti baaliwo bambi nze nkwatiddwako era nekinyongera n'okuwulira nga omukyalo ono omusumba nga neyongedde okwagala okubeera ku crusade ku lunaku olwo so nsaba naawe obeereyo nga tumaliriza omuntu ayinza okulaba posita nga gyetukuba tugenda kugibalagako awo naye posita tasobola kubyogera byonna kino kijja wa musumba omuntu kiki yandisuubidde oba ki yanditegesa atya nga ajja ku crusade eno netegeke nti yansuubire ki ekisookera ddala bayibuli egamba jangu nga bw'oli kati omuntu ayagala kujja ku crusade jangu nga bw'oli naawe yeesalira omusango nga bw'owulidde omukyalo n'engeri gye yeesaliramu omusango jangu nga bw'oli jangu nga bw'oli nga Nalongo bw'atugambye ye yali ayagala alabe omwami ng'afudde nga ayagala mutta naye ate kyewuunyisa nga omusumba kye nalabanga n'akabalaba nalabanga laavu abantu abaagalana baba baagala kwetta naye ate nga baagalana nga bwe bamala okulwana nga bwabanyumiza ng'amusitula mu mikono n'agamba bebe wange jangu tuddewoka bamaze okulwana naye namusitula mu mikono era omukyalo ono tatambuza bigere ebbanga ddene ng'asitula musitula amina musumba sokoleke
Musumba Yesu ebazibwe. Amen. Musumba damu kitutegeeze tatambuza bigere ebbanga ddene basitula musitula kitunyonyolemu noyatulaba kitegeere oba ajja mu kanisa oba addayo waka basitula musitula laavu nga nnyingi ate simuwulirangako ng'amuyita erinnya lye omwami amuyita bebi yamulabanga ka bebi amulanga bebi mwami godi oba mubiri biti ebyo kati gwali esimanye kye bakuyita naye ye mugole mbadde manyi obuuza mugole omugole soka omubuuza ekikola kitya omugole mwaba akayingira ebintu teri kusitula wangi kikuyinze kumbe Katonda ayina ye kyafumbye ebbanga lyo lyonna lyosigaza mu bulamu ogenda kubeera mu bulamu obweyagaza n'obufumbo obugenda kubeera ekyokulabira kuba netwebaza Mukama. omubi yali alwana okubamenyawo yali abasaanyaawo kuba yali alaba ekigenda okujja mu maaso kubanga omukyalo ono muweereza nnyo aweereza Katonda n'olya Esther nga bwababulidde muweereza mu kifo kino nnyo bantu bwobere Kampala n'omukubira n'omugamba sijja kubaawo neweereza Katonda ne baweereza Katonda ono ku kyalo kyonna bamumanyi kati azuuka saa 11 n'abuulira enjiri kati ekyalo lumu kyamugolokokerako abasiraamu ne bagamba tojja gibuulira atuleekaanira ebalumirawo kyamaani najja n'abagamba nti waakirireekaleekaane ng'abuulira enjiri kusinga okuleekaana nga bamuleeta mu misango kuba yali yafuuka kitundutundu ku bulamu bwa LC ng'emisango gyabwe tegiggwa balwana byayombye yali yafuuka seri nga bamulabira mu paati narongo babangu nga banyumiza sali nga baba yayimiridde kuvuma mwena obuli kyamwana obuli polisi mwena mugendera kasaba yanywedde nazo taasa naye kati ye mubulizi w'enjiro w'amaanyi era musumba ekintu ekyo kikulu era tugamba mwena abatulaba buli muntu yenna Katonda alina engatto zo zeyateekateeka zolina okwambala ebimu ku bikuleetedde ebizibu eyo n'oguluba n'ekigatto ekigatto kyoyambadde wakozesa magezi go nga kakati bannange ono alina 6 packs ojja kutuukayo olubuto lugejje abeerenga alina akasumbi ogenda mumaze ndabyeko abakyala nga abadde anyirira okukamala obukamazi ne bamuwasa weeks ezo natandika okufaanana fani nendabako ate oli nkakabadde kabi ng'omuntu yenna gwayinza okyo enkeera n'alyoka agimuka nogabane omukazi omubiri yagujja omukazi ono afaanana bwati omusajja ndabyeko abasajja kabadde baavu ne bujja ku makya n'awasa omukazi omukisa ne gujja okimanyi nti musumba waliyo abantu nga bebakoleeza omukisa gwaffe nga Katonda yamuteekateekanga gwoli mafuta yayina kuba kibiriiti ewanjinyawo omukisa gwina okujjamu banye bali basawo twongera okuba invitinga ku crusade eno nga 18 tugenda kubeerawo mbayita mwenna abali mu Uganda abali ebweru w'eggwanga wonna wogenda otulabira tugenda kubeera na live aba Export TV bajja kuteekawo live yes mujja kulaba byonna ebitambula so mbegayididde bajja basa mubeerewo osobola okubeerawo ne sente zosoga Musumba nze lwaki sigula mazzi kangule books y'amazzi kangule glucose anaakola mwe kamba buli bajja basebo fe olwaleero tuli balokole era tugasa ensi lwa nsonga waliwo omusajja olunaku lumu yakwata sente ze n'ateeka mu crusade ne bagiteeka mu kisaawe ne babuulira enjiri ne tulokoka kati kyovala naffe tugasa omulembe ekituleetedde okugasa omulembe ti waliwo yateekamu efforts ze kati gwe mulokole toyagala kuteekamu nsaba buli ali eyo okuteekamu tekuli ku sente zokka n'okusaba osobola olukuŋŋaana noga Mukama enkuba tugikwata Mukama tuyita abantu basagula emitima Bayibuli egamba
nti omutima gwa kabaka guli mu ngalo zaani za mukama yamanyi gyaguzza omugabe mukama emitima gy'abantu b'evvumba abantu b'e Uganda tugiyita oli abenga ayitawo ku boda ayimirira awo alokoke tulabyeko abalokokera ng'ali ku mabbali ga crusade naddamu ebigambo n'alokoka abalokokera mu buyumba eyo nakaye kati nfaakide ensi kandukuke so mbegayitidde bajja buli omu asobola okuteekamu kyoteekamu Katonda takubirayo so tuba invitinga mwenna baganda abavuga piki abavuga taxi abavuga ki abakola mu katale abalimi tubayita mu crusade mukama agenda balabyo omukisa n'abalogo n'abasamize kubanga bye mukoze biganyo kati mujje munoonye ku Yesu mugezese mulabe ate ono waffe wabwere si byakweyambula musajja omuyamba obujulizi yajja kushaka kinanga musomba nkubuli enjagala obujulizi n'obwogere konze kiki nanga musomba nze ng'alina sente apakinga zibenzi nanga musomba nkoye munene ayina olubuto lunene ddala engatto yali azambala namwetegeza yali ambadde engatto naye ekyomusajja kino musomba ng'agamba bwekiro mu masaŋŋanzira adduka agira adduka teri kutunula mabega yes buli lunaku nga kyekikuuma kino kyalina kati bajja basaba jangu Katonda akukuume akumbire n'omukisa gwagenda okuwa so tubayita mwenna kikulu nnyo okulokoka kikulu nnyo okukyuka naawe atulaba konda lokoka era musumba agenda kwogera ebigambo ebyokwatuza oyatule Katonda agenda kulabya omukisa nsumba zoko oyatuza abantu then tugende maaso nga sinabakwatura nga musumba Roni bwabagambye tubaniriza crusade ennaku z'omwezi 18 mpaka 2 jangu owulire obubaka obulungi jangu olabe mukama byakoze baba yakolera bana ababiri nawe agenda kukolera ate n'abalala bonna betumutalabyeko bakoledde bojja mukama agenda okukolera leka kwesalira omusango kyewakola bakikola naye wakyaliwo second chance jangu mukama yeyongera okuyimusa ono mwana singa tayasalawo okujja n'olubuto lwe yali agenda kwesalira omusango n'asigala mu nyumba naye bwe yasalawo ekigere n'akola atya n'akijja mu nyumba n'akifulumya olwaleero y'omuweereza gwe tasobola kubuusa amaaso era mu bintu byonna ab'ekakoni ab'evvumba busiika bamumanyi kalagala bamumanyi kubanga emirundi egisinga tumutuma n'agenda n'akiikirira ekkanisa olw'enjiri lyajja yawulira n'atenyooma nawe tewenyooma nawe teweesalira musango jangu olokoke enjiri mumanyi nti enjiri bayibuli egamba Paul yagamba nti enjiri gy'emaanyi enjiri tetukwasa nsonyi enjiri tegenda tukwasa nsonyi tugenda kubuulira enjiri mpaka abantu nga balokose nange kamwa kwogere sajja kubanga nti nali njagala nnyo okujja naye na mukama bwe yaneereetera olwaleero nange ndi mu maaso ga kamera nsobola okugamba nti munange lokoka kubanga bw'oba tolokose oyina awalawo ogenda ojja genda mu geyeena sandyagadde ogende mu geyeena bayibuli egamba nti tugende tufuule abantu bonna abayigirizwa kati kino kyetukola ate tukiteeka mu ssente kubanga okubeera mu maaso ga kamera totuulawo butuuzi oteeka mu ssente okujja vvumba nenva Kampala nenzija vvumba si kyekintu kye nali njagala ennyonyonyo naye ekyandeeta kubuulira njiri nti kubanga nagenda okulaba nti mu byonna kubanga nali nsomye mukama yali ampadde ka chance nensoma nenfuna emirimu nenkola naye ate bwe nategeera my purpose on earth nagamba singa nakitegeera dda nandibadde nabuulira enjiri naye nalowooza nga kubuulira enjiri tebasoma osanga babuulira enjiri tebalina byakukola naye ate bwe namanya nti buli lwozaalibwa mukama aba ayina purpose jakuteredde ku nsi oba nkyogedde bulungi you have a purpose on earth so buli muntu yenna nga mukama yakutonda there is a reason why yakutonda kati bw'omala okumanya your purpose on earth n'okola ekyo mukama kye yakugamba ofuna kye bayita fulfillment olunaku lwale bwe mala okubula enjiri nendaba Narongo akyuse Esther akyuse I feel mfuna fulfillment munze nti I think this is it mukama kyali agala nkole abantu bakole kye bakyuke kati n'olunaku lwaleero kituleseza crusade si kunyumirwa
wabula tukabira mukama nti gino emyoyo egiri ku nsi giremu okubula abantu bagende mu ggulu twagala okulaba abantu bonna nga bagenda mu ggulu bayibuli egamba nti yesu yali agamba bayigezwa nti gundi nti the kingdom of God is at hand deva akola day and night ate ffe abalokole ne twebaka deva agezaako okulaba nga atwala abantu mu geyena nga bangi naye ate ffe twebase kati kyekituleeta ne tugamba no katukole crusade naffe tutaase emyoyo giremu okugenda mu geyena kubanga bwe neebaka yes nsobola okwebaka but tekigasa obwakabaka bwa katonda abantu nga bazikirira kati olunaku lwakyo ekindeeta mu maaso gammwe nga mbakubiriza mujje ku crusade ate n'abawaayo muweeyo mugenda kutunuulira posta yaffe kuliko enamba ze musobola okuweerako ezimu ziri mu manya gange endala ziri mu manya g'abaweereza bannange abatasobola kuweereza ssente ku mobile money genda ku website yaffe www.lifeoffaith.co.ug ogenda ku website yaffe eri ku posta ojja kulaba bank account ojja kulaba bank details engeri gy'osobola okuwaamu waayo osobola kuba nga tosobola kubuulira enjiri before kyenakolanga nga sinakubeera mubuulizi wa njiri nze nawangayo na supporting enjiri nyonyonyo nga kineetagisa ngamba omusumba nti ntegeera kwanawadde this much no naye na supportinganga enjiri nyonyonyo nga simanyi nti ndi mu kusiga ensigo ey'okwesanga nga nange mbuulira enjiri nawe wesiga ensigo tomanya enkyosoboka ogisigira leero omwana wo enza kogisigira muzzukulu enza kogisigira muganda wo siga ensigo mukama agenda kuwa omukisa kubanga mazima amatuufu enjiri yeetaaga ssente ababulidde ku njiri mubimanyi abakozi crusade mubimanyi byetaaga ssente tujja kubasaba abagala kwa ssente waayo ssente asobola okuba available jangu obeera volunteer jangu okansolinge jangu owashalinge jangu obeeko kyokola jangu weegayirire buli lwakuna wano ekiro tugenda kubanga twegayirira kuba crusade beerawo nga weegayirire so mukama abatuweera omukisa nga bwe mulaba program eno nga bwe mutuwuliriza ate nga bwe mu contributing nze mubyentegeddemu nti olukuŋŋaana luno lugenda okubaawo okuva nga 18 paka nga 20 gagadde buli muntu gagadde okuva nga 18 paka nga 20 mulumu kuba tugambye tulinayo omupiira nga 20 mulumu tulinayo omupiira tulinayo okulya abantu bage tugenda kuliisa abantu bangi bayizawo eddi nga 20 mulumu oba no tugenda kuliisa abantu okuva 18 19 20 mulumu tulina kyebayita gifts zetugenda okuwa abazannya omupiira nga banakompitinga tugenda ba gifts naye era tekikugaana kujja n'obeerawo jangu obeerewo jangu obuula enjiri kubanga buli lwe bazannya omupiira mu half time tugenda kuba nga tubuulira enjiri mu half time tugenda kuba nga tubuulira enjiri tulina enjiri ya door to door mu lukuŋŋaana luno mujje tubuulire enjiri ya door to door yeetaaga abavubuka bangi yeetaaga abaweereza ba mukama bangi jangu tubuulire enjiri tetubabuulidde ekitundu ky'evumba mu bintu mukama bye yandaga nga neebuuza mukama mu bitundu byonna lwaki ontwala vumba mukama yandaga obusamize nga bungi mu vumba kati mu bintu ebimu byetukola ne tubuulira enjiri ya door to door abantu bangi bagenda kuzikirira olw'okuba mu kintu kye batamanyi bayibuli egamba bwe tubula okumanya tukola tutya abantu bazikirira bw'obula okumanya ozikirira kati abantu b'evvumbo olw'okubula okumanya bazikirira nga bagenda mu busamize Narongo abibabuulidde nti buli lw'obeera nga oyaayana onoonya ekintu ekisobola okukusainga oba ekisobola okuwa emirembe oli bwakugamba nti ono akuba ebitabo oba ono akola bwati ojja kumaliriza ng'ogenzi buli kye bakugambako obeera so desperate nebaza mukama nti ku myaka gye ndiko siyingiranga mu masabo naye si kuba nali mutuukirivu nedda naye waliwo eyanyamba okutegeera katonda nga nkyali muto kati nange sirina kirala kyenyinza okuwa
obwakabaka bwa Katonda okujjako okubuulira enjiri kati bwetubanga Mukama atusindise mu vumba tuyamba abantu abali mu kizikiza abatalina kye bamanyi kubanga abantu bangi kambawulira amazima abantu bangi bali mu masabo si kuba nti baagala kubeera masabo wabula kunoonya okubeerwa abalowooza nti bwe naagenda eno nja kubeerwa ate n'atamanya nti ayongera ekizibu ku kizibu eyagenda ng'oyina ekirwadde kimu n'okomawo ng'oyina ebirwadde ebirala nga tosobola kwambala ngato tosobola kulya nyama tosobola kunywa amata bakugamba omuzimu gundi simanyiriwo tabyagala Mukama afeebazire kati ne bakuteekako conditions eyagenda ng'oyina ekizibu kimu n'okomawo ng'oyina ebizibu bitaano nyina omukyala mu kanisa wano yali esooka kujjako wano n'abula n'agenda naye buli lwe yeeyongera okuzikira okugenda mu masabo yamaliriza ng'avuddeyo n'agenda mu banabbi b'obulimba kati mulwadde ddala tuyina omulala gwe twafiirwa naye just like that asoose mu kanisa n'atanywera n'adda mu kunaaba ebiddagala bye bamugamba ebikoola byani ebikoola bya gundi ye nga yamaliriza ng'atufuddeko naye nga lwaki kubanga tanaba kutegeera nti mu Katonda mwe muli okubeera buli lwoba totegedde amazima lwotanywera wooli notanywera omaliriza ng'ozikiridde kati omuntu ayinza okugamba Mukama ate lwaki nze Mukama anoonya abo abamunoonya Bayibuli egamba nti njagala abo banjagala n'abanyiikira okunoonya balindaba ate n'agattako nti n'obugaga n'ekitiibwa nze mbiyina kati bye tunoonya byonna mu nsi Kristo yabiyina ate atwagala kati kyova olaba tusindikira abantu nga bamusumba Loni ne bajja mu mwandize mutewa nandituuse ntya Vumba nze yali tamanyi nagayavu naye Mukama asindika abantu mu kiseera ekituufu mu kifo ekituufu nga balina enjiri entuufu n'ebigambo ebituufu ebigenda okuwonya kati nange nkubeera omulanga buli muntu yenna leka kubula kabe ow'evvumba kabe karagara kabe busiika kabe kakoni kabe ndeeba kabe gayaza kabe ziroowe ffenna mbakubira omulanga leka tunoonye Katonda leka tujje kale ogezesiza ebirala byonna nga n'alonda jangu ogezese Yesu ku mulundi guno ogezesa Yesu bw'anaaba takukoledde jangu nkuwe transport eyakuleeta akuzeeyo Mukama afeebazire ne bw'oliba omaze omwaka wano ng'obadde otambula Yesu n'atakuyamba ojja kumbalira transport gwe wakozesa mukuwe waakiri naye nze manyi Yesu ono yeyo ataremererwa Yesu yatalemererwa Yesu yayina obulamu bwo Yesu yayina ebyeweetaaga Yesu tasobola kulemererwa jangu ku mulundi guno leeta abalwadde leeta abalemu leeta abalina ebizimba leeta abalina siriimu buli muntu yenna yakoowa nga wagezaako byonna bigaana jangu mu crusade eno olabe Katonda ng'atambuza ebigere mu bulamu kubanga obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu abamu tukweka n'abaana waka ng'omwana yayagungubala n'omukweka naye ate nga Yesu waali kumuwonya Yesu awonya booluganda seso akubalira endwadde ze tubadde nazo n'otambula nazo naye nga kati Yesu yatuwonya tuli wano ani yali amanyi nti tusobola kubeera wano ne tubuulira enjiri naye Kristo bw'atukoramu omulimu omanyi buli lwoba ng'ofunye ekirungi Musumba Loni bw'ofuna ekirungi awantu otera okuddayo n'obuli abantu naye banange bw'ogenda mu supermarket eri mulimu ebintu ebirungi bw'ogenda mu kifo kyonna oteekwa okiwaana n'ogamba naye ndabyeyo ebirungi bulijjo gy'ekirungi obikomendinga abalala n'ogamba eno saawa gy'olajja enyambadde najugula mu kyakuwa nze nategeera kyakuwa nga sinazaalibwa ndowooza nga bagamba balina essaawa nungi okiraba bawaana nange leka nkuwaanire Yesu gwe nalaba amina sigenda okuwaanira muntu mulala yenna naye kankuwaanire Yesu gwe nalabako nti Yesu gwe tuweereza mulamu Yesu gwe tuweereza akola olunaku lwaleero nkuwa obujuzi ne nkugamba ndi mulamu ku lwa Yesu nze simanyi nti nandibadde ntuuse emyaka gye ndimu nana ayinza ogesinga emyaka gye nnyina
kalawo togisobola amina naye ate nga yesu ayina weyanzija nga mbadde ngenda mu nsi ya mwoyo mbadde mbiriza mulimu ebintu mukama byakola n'olaba ng'akukubya lipeya n'oddawo n'obeera mulamu naye nga luli baali bakulaba ng'ofa ogenda naye olunaku lwaleero ndi wano mbuulira enjiri ndi mukazi ayagala yesu naawe jangu oyagale yesu gwe eyanjagala bw'ati nampobulamu mukama awampeera omukisa nga mujja bagamba addamu oluyimba yalwonoona osagala kuwona luyimba luno sagala kuwonona bigambo byebogedde nga mbibaddiramu abula nsuubira nti amanyi olugero lubatera okukozesa lukubamu bagamba nti a word to a wise is enough sagala tukuyimbiye tusule wano engero ogenda kumala okugambe awo bali mu kweyogeza abula gwawulidde ng'okwatiddwako oba ngaowulira nti weetaaga omanyi nongaso okuba nga ayagala naye nga tamanyi nti yeetaaga atukuwulira nga gwe okooye ebintu bikunyigiriza bikutamye kwata bukwasi kubo nga 18 jangu evvumba ogende ku crusade semina kirizibwamu n'abantu abalala omuggyeko abasumba no esemina eno y'abasumba tuyita abasumba bonna n'abasumba namwe muyitiddwa mukubiddwa omulanga mujje mukuŋŋanyako n'abasumba wamu mugabanewo ku kigambo ekirungi mubeere nga mutambuza bulungi omulimu gwa Kristo kuba muli ku mulimu mwatumibwa bannayo okujja ku myaka talekeka konna naye mbadde nsaba tukome wano nina kinjagala okunyirizaako kati omuntu yenna nga awulidde obujulizi buno ekituufu kiri nti yesu waali ate yesu akola njagala ojjukire we nayogedde nti abasajja bankozesanga bali balwadde basiriimu bamu n'okufa ne bafa naye nagenda okwekebeza nga ndi mulamu ekyo yesu ye yakikola ate n'ekirala nayogeddeko ku nyumba gye nabeerangamu nti yabeerangamu abantu batambula emisota amayembe ga kifaaru nga googera nga wulira amazima gali nti enjiri y'omu kifo kino gye mpulidde nagitambulirako nga bwe batuyigiriza abasumba baffe kati olwaleero amajini nze nga goba amayembe nze nga goba emisambwa nze nkolaki kyalo bwe tubeera abantu balokose kuba yayambazibwa amaanyi ga katonda bano basumba baddala ate yesu waddala ali mu kifo kino wennyini era musumba nga wayogedde abadde ayogera ku Koseya 4 ng'agamba nti abantu babuze olw'okuzikirira olw'okubula okumanya nti katonda yayeetika emigugu gyabwe agibakikule yenna ng'oli eyo ng'olina omugugu gwe weetise yesu yagutikula dda ezo endwadde yazikugyako dda nanze nayogedde ku ndwadde yange yali yanemerako nga mpulira tekyasoboka naye musumba nansabira endwadde nekolaki era ng'olina ekirwadde amaka gatabuka onoonya luzaalo lwabula oluzaalo luli mu yesu mukama katonda banjagalire amen ayagadde okwogerako ne musumba loni mumanyiwo okumusanga ali available everywhere ayagadde okwogerako ne musumba ayagala okugerako ne musumba agenda kubawa ennamba ye musumba sawa bawe ennamba oba ya whatsapp oba inako basobola okufunira direct ya whatsapp amen enamba gyengenda okubawa mbeegayiridde temukuba musindike whatsapp messages nze nja bakubira amina naye temukuba ate bw'oba ogisindikako mobile money kirungi nakyo sindikako mobile money kubanga ne ku posta kweri eri 0772 62 6 amen oba njogere mu luzungu yide mukone mu luzungu wala tamanyi luganda 0772 620 216 0772 620 216 amen yeyo mu Luganda 0 Esther Jason mu Luganda Jisome mu luzungu 077 620 Lukaga 2 216 216 amen
kati kyesogeddeko katano nadde ndowoozaamu ekintu nenomba luno olukuŋŋaana engeri gye tulina abantu bangi abagenda okujja ate nga twagala kuliisa abaweereza ba mukama musumba Roni gwobiinamu experience nyo nadde mbala omuntu yenna ng'oli eyo osobola okuwa emitwalo 2 bwe muwera abantu 9 nga muwa emitwalo 2 tufuna figa gye twetaaga bwe muba abantu 306 that is 660 nga muwa sorry if you are nga muwa emitwalo no if you are yes if you bwe mubeera abantu 360 nga muwe emitwalo 5 tufuna figa eri gye tunoonya abantu 306 nga baba emitwalo 5 naye bwe mubeera abantu 9 nga muwe emitwalo 2 nakyo kitukolera kubanga tuba tufuna ziri esente zetwetaaga nkigonzaamu nti leka kuwulira badeni bwekka ate naffe leka tulekera badeni ffekka naddala nga ffenna tuli mu lusuku lwa taata nga ffenna tulima waayo kyosobola towa miliyoni gyotayina towa emitwalo 5 gyotayina wabula jasinoonya abantu abakwegattako tuwe emitwalo 2 ubone bwe twekwata gurupu ne tuwa 5,000 nakyo kikola then omulimu gwa mukama ne gutuukirira ate jjukira bayibirira tugenda kuweebwa engule nga tutuuse mugulu naye engule esinga nze gyenwanira nga Pawulo bwagamba mu Bayibuli wenwanira weewali nti nemu okutuuka mugulu baŋambe nti well done servant of God just yingira naye banyambaza engule njagala nyambale engule naye ekigenda otwambaza engule abooluganda emyoyo gy'ogenda okuba ng'otaasiza okugenda mugendo bino byonna ebirala byonna birungi tujja bikola tujja kuwaayo abaavu tujja kugenda mukomera tulambule naye buli lwotaasa omwoyo nga oyina enjiri gy'obuulidde nga waliwo gwowadde transport agenda agibuulire n'omusapootinga n'agibuulira engule gyagenda okwambala naawe gyajambalako brother kubanga oba okoze ekyobwakatonda oba otaasiza omwoyo ogwo gulemu okuzikira wali omusomba nkubidde simu ku makya naŋŋamba omusomba mbadde nsaba nyina wengenda kubuulira enjiri naye nga siina transport ate nga nabagambye nzijja mbadde nsaba ompe ssente bwe ziti ne mugamba agenda ku mobile money ozijjeyo naye nze siziwa kubanga nziwa kubanga anwanirira kutuuka wali wagenda okubuulira enjiri anaalukuka yenna anaazibwamu amaanyi nze sheya yange kati kyekyo nze kyenkola nti sibuulira njiri yokka wano naye ate nebyenyina mbiwaayo okusobola okubuulira enjiri batuuke we sisobola okutuuka mu linnya erya Yesu. Omusumba kyategeeza nti oyinza okubeera n'ogamba nti mpulira nina okuwaayo naye bajja gamba ate mpaddeyo katono gamba nti totya wetukola ffenna emitwalo 2 abantu netubanga abantu 9 kituyambako obutamenya tugambe ekitundu ky'abantu kimu netubanga tugabanye ffenna netugabana omulimu guno kuba tuzimba omubiri gumu gwa Kristo ate nekirala abantu bano ntera okubagamba nti abuulidde enjiri n'awaddeyo akacupa k'amazzi akamu n'akawa omubulizi w'enjiri ku muntu oli alokoze ffenna tufunako namuyinako omugabo n'awaddeyo nusu 5 afunako omugabo actually waliwo nekyandikibwa kigamba nti alabiridde omuweereza wa mukama afuna empeera yes ofuna empeereza y'omusumba kati bwemba supportinze musumba Roni nfuna empeera ya musumba Roni kubanga muweereza wa mukama musumba kati mba nteeka okufuna ku mukama kyamutegekera. Amina. Basaba ne banyabo tetugenda kusukkawo wano babawadde enamba babawadde buli kimu bannaye muneegwasa kirala naye bababuulidde babawadde enamba so ayagala otuuka tuukirira abasumba ku lunaku olwo nsuubira mwenna okubalabayo abatasobole kujja nsuubira okubalaba online abagala okuwaayo enamba muzifunye n'abakyayagala okuwaayo nga temufunye enamba nsabola katononya katemabega ofune enamba ezo otuweerayo
nayagala okuwaayo physical ogamba nti bane sina sente naye nsobola okujja nenkobera asha nenkola ki oli welcomed. Bye bye. Export TV to the world.